Ekintu kyo kyabadde ky'amaanyi era Lweigi my brother nali nkuzalawa nga ndowooza oli region artist nga mmanyi oyimba bya buhoro buhoro gye naye you proved us wrong Lweigi. Konsati ya Lweigi nno yalinga yakusaagirira naye Lweigi ekintu kyo yakikubye wekibanga ky'abantu kujja bo bazze kanalabye global bus nga zimpitako abantu balinye bus okuva Embalala mwenzo gabagenda kulonda ate tebo zonna yazitunda. So njagala tutese ku kikonsati ya Lweigi ababaddeyo mumbuulire lwaki mwabaddeyo ye lwaki konsati eno abantu babadde bangi sajja kyo kyatukubye ejjooka. Ababaddeyo bambuulire Mr. Tamari wabaddeyo? Nabaddeyo mukama wange. Ogamba otya? Genda ogamba otya? Lwaki abantu bazze bangi? Munaaya abantu abawagizi ba Lweigi baze mu bungi ate twakikubye nnyo. Ekyasinze kuleeta abantu bintu nga bisatu. Ekisookera ddala Lweigi king of Mike mu Western ye king waffe. Ekirala mubadde mu muzalawa naye twabadde twagala kukakasa abantu b'omu Central nti Lweigi ddala muyimbi wa ggwanga si muyimbi wa Western wokka. Ekisembo ekyo njagala kubuulira Mr. Tamari ate n'abantu bakitegeere nti ba Western twagaliza tulina omutima ogwagaliza ate tukolera wamu. Kale singa engeri gye twagaliza mu Western wonna mu regions zonna ne tukwatagana ne Uganda nebeera wamu nga wetukiraze ku Lweigi, Uganda yandikulaakulanye neetuuka ku level ya Singapore. Amazima gali nti Lweigi yakikubidde ddala. Congratulations my brother Lweigi. Ate nsiima nnyo abantu ba Western n'abantu ba Uganda abaze mu kivulo kya Lweigi kumuwagira omwana we waka. Twasiimye nnyo. Kati zino basi ze nalabye zisomba abantu gwe basi nga zaleese abantu bangi era mu mobilization era basi zo tezabadde nyingi naye ne mu Central abantu gye bali nga bava mu West n'abantu ba Central bawagidde ne mu East. Bannayuganda bonna babaddeyo naye abasinzeeyo babadde bava mu West. Twaraze omutima jjukira twabadde n'obusungu bwaffe luli bamukuba obucupa ne